And they need to be very thankful of Bobi Wine. This is rent. Mwami Museveni yasasude rent ku social media. Finished. Okusinkana abo goloza ni Mwami Museveni yabadde ayagala kusinkana ba bloggers. President Museveni akola ne ono mchala akola mu office ye Kyambugani Namyalo. How many public officers would hire Namyalo? Full figure. Lwaki tokozesa Senkubuge? Kubanga Senkubuge agenda kufuna mu ekiga awo siyitawo. Tuzifunye mu time ya Bobi Wine waliwo yakikiriza ekyo. Nina gwe nagamba muganda wange omu kwezo group. Kitaawe naye nange mukadde wange mu ngeri emu. Naga nti omuvubuka oyo akoze ssente. Agaggawalidde ddala. Lwaki? Lwakubeera nti munne gwe baali bavuganya naye. Yagenda side eri. Mwami Museveni bamukwata ne bamuteeka wano. Kati ssente azikoze. Abaana abo baagala ki? Baagala protection in terms of copyright and content. Baagala ku making sure nti data ali affordable and accessible. Baagala kumanya nti omusolo oguva ku data nagwo guli affordable. Ebyo si byo bakoledde. Era si bye baasabye. Nyombi Temba ali luddawa. Mwami Museveni asinkana ba content creators Nyombi Temba ali luddawa. Because Nyombi Tembo full figure atudde ne Mwami Museveni amukwata ku kibegabega goyina bani. Wagaa nti oyo namugoba kuki? Ku TV ku radio. Ku TV. Namubaninga. So what is the statement to you? Era enkeera yabadde azzeeyo kukola. So can Nyombi Tembo regulate this team? Oyo asinga Tembo okubeera okumpi ne muzeeyi in the current times. At least emyaka ebiri egiddako Kasuku ajja kuba w'amaanyi. Era bw'obeera investi Kampala kati ogenda mu kibaala Kasuku gy'anaabeera ng'omugamba nti omanyi nti mbadde njagala kuntuusa wa Natasha. Saako y'abamawulire at that time ne bagiwa 3 billion shillings. I don't know where that money came. Nze ndi wa mawulire. Waliyo impact ewa kibazo. Kati Mwami Museveni ayagala okuyita ku main road yekka nga tali interfered with. Bw'omusanga alina eno group, all he's doing is paying rent. I am sure bwe yazeeyo yanabye na G. So Lubogola Simba empologoma y'eddembe programu Lutindo Nampala Yusufu nga ndine Peter Kibazo omugenyi wange olunaku olwaleero ng'omugenyi ampuliriza osibye otya nno weebale okuwuliriza programu Lutindo okusinziira wonna w'osinziira. Peter olunaku olwaleero lunaku lwakubiri mu wiiki eno olunaku lwabadde lwa Sunday ku bingi ebibaddewo mu ggwanga ng'ogyeko nti Iran ne actually lwali lwa mukaaga mu gasimbaganye wano wali ne abakungu abenjawulo be wali olina oba abakugu abenjawulo be wali nabo. Nempulira omu ku bo nga yasooka okwogera ku Iran ne Israeli n'egye byeyongera byonna yonna eyo tutuuse okulaba olunaku olwaleero abantu bafudde, bizinesi zifudde, bannayuganda bangi balina abamu bali mu mawanga gye bali nga si gye baali balina okuba nga bagenda. Ne tubeerawo ku weekend eyo yennyini tulaba pulezidenti waffe ow'eggwanga ng'asisinkanye bangambye abamu ba YouTuber, abamu ba TikTokers, asinga okumanyibwa mu abo Kasuku omutabanyi waffe oyo omanyi yasooka wano abamu tebamanyi nti yaliko wano yabeeranga nnyo n'endawusi President yabeeranga wano nnyo nga tanaba nakwera nga agenda mu kutandika kubanga akola amawulire yabeeranga wano. President ne mpulira nti yabasuubiza obuwumbi wano obuwumbi obuwererano ddala. Stand to be corrected between 5 ne 10 yazibasuubiza era nga kigambibwa weekend wenagwerako bajja kubanga bazifunye bakiise jazz wizi jajja. Ogwo gubadde mulundi gwa 2 oba gwa 3 bwemba nzijukira bulungi era yabasisinkanako. Nalabye mwabo nendabamu ne njamuyita naye mutabanyi wange yabeera nnyo mu bwayisaawo nga nnyimba za kafeero zaddamu liri puzzle
simanyi oba abo bamanyi goli wa Frigo Band goli wa Frigo Band mweri wa malabo mutabani wange mutabani wa Tamale Mirundi oyo namulabye manyi oyo oba olina okubanga omulaba mangu nnyo. Pulezidenti okusisinkana abantu bano mu bantu basinkana abangi ennyo mwe muli n'abantu ng'abo ba YouTube aba TikToker kikyabala wiiki eno ndowooza wiiki ewedde ng'etandika oba wiiki eno nalina gwe nali nnyumya naye mukwano gwange munnamawulire musajja mukulu kati ddala nemuga nti abatunuulira President Museveni abawerako obungi bamubala bubi oluvannyuma lw'akalulu ke yasooka okwesimbawo aka-96 abantu bakkiriza nti President Museveni asigaza akalulu omulundi gumu olwa constitution ya 95 agenda kwesimbawo 21 kiggwe. Mukadde wange Jaberi Bidandi Sali n'ategeka ye yali ku fulcrum y'akalulu ka 21 ng'akkiriza nti mwami Museveni amaze. Abatuula ne mwami Bidandi Sali n'amanya Mushega ne Kategaya n'abalala batuulaawo ku Ministry ya Public Service ne Kiza Besigye n'abagaa nti bwe muba mulowooza Museveni tagenda kuddamu kwesimbawo nze siri mutabani wa kifeefe n'agaa nti mwe mbadde ndowooza mumumanyi okunsinga n'ekirabika temumumanyi n'abalekera meeting n'agenda. Mzee Bidandi akalulu bwe kaggwa waliwo omusajja baali bamuyita Kamugisha yali chairman wa district y'Embarara n'akola pate nene n'ayita abantu nga bonga ab'Embarara basazeewo beegayirire muzeeyi addemu yeesimbewo nga 26 bajjeko ekkomo ku kisanja. That was 2001 nga ntudde wano ne Mzee Bidandi nabimugamba nangamba Peter temubiwana muzindaalo tebiriyo temubisembeza na ku muzindaalo temugezaako mukema kubanga ebyo bikyamu tebigenda kubeerawo. Bidandi yamala ali extremely disappointed ne beeyagenda nabo group eyo. Akalulu ako bwe kaggwa mwami Museveni yali yakoze n'abantu abali informal aka 21 formal group yali ekulirwa Mzee Bidandi Sali yeey'oluzungu yeeyina endagaano ye olinake weekoledde olinake weekoledde ye yali formal group enoonya akalulu. The informal group yali Mukakoza Mutale yali Kibooko squad bagiyitanga Kalangala action yali mu Charles Romshana ono mukwano gwo yali mu Henry Tumukunde yali mu Rose na Mayanja yali mu bagiyita Mweya group group eyo nga yeewaana kola kintu kimu tibe babba akalulu mu 21 ng'era bwe basinkana bagamba nti gw'omanyi lwera ene lwera bine lwera dine lwera jizezeja mwali ente ze bagamba nazo zaava oba nakasongola nakasongola biriyo nezaagenda mu kooti nga bagamba nti ffe twakikola ffe b'amaanyi. President Museveni n'abakkiriza ne babeera b'amaanyi nnyo. I can tell you those boys were powerful. Naye nga formal structure agirese eki wabbali n'akwata bano. A set of them baba restructuring URA. Buli omu naye abo bamanyi ki ne bayiwa URA ne bagiyiwa eyo URA gy'olaba bagiyiwa ne bagirecruitinga buto. President Museveni omulundi ogwo n'atugamba yasazeewo okukola ne Pastor Kayanja ne Pastor Gary Skinner. Abantu baabwe si balimba si bali banguzi be yatadde mu URA. Omulundi ogwo yakola omukyalo oli wajira Annabeth Asland oba Allen Kaji Allen aja oluvannyuma lw'ekyo Allen yali already. Naye omulundi ogwo President Museveni yakola n'abalokole be yalera oluvannyuma lw'akalulu n'eno group y'abayaayi bonna yabasuula kasasiro oluvannyuma. I can tell you that group eyo okujjako eyali secretary waabwe Moses Byaruhanga ne Rose Namayanja abasigadde bonna nadde era ngenda kugamba Rose
abasigadde bonna out kubanga obuyinza bwabakka mu mitwe ne balowooza be bali banene 26 president naddayo to an informal structure. Omanyi omuvubuka gwe bayita Sebina Sekitoleko kati group y'aba Sebina Sekitoleko Mwanga Lutaaya group efaanana bwetyo. Saddam ali luddawa? Saddam ki? Gayira. Saddam Gayira teyali eyo. Saddam Gayira yava mu opposition n'agende wa Mzee Bidandi. Naye ba Sebina Sekitoleko mu description ya Mukyala Mbabazi yabayita goons. Naye Nampala nga bw'otudde awo President Museveni yali atuula wano n'anyumya ne Sebina. Sebina mukwano gwange ng'anyumya ne president at that level. Sebina yatandikira wano Musimba wakati nga bwagenda ku CBS bagitangani mambo bado tebamuwana muzindaalo nga tasobola kugenda ku kimeeza ekya Radio 1 ekyali pioneer mu ebyo nga waffe Musimba wakati ffe tubakwata neyo gang waliwo omuwala omulala bamwe Kamatego something bonna be baali balina obuyinza we twatuukira mu 2006. I keep telling people nalabako Sebina nga akuba IGP amugamba sokoveeyo waliwo nange gwe nalaba naye akajja ave mu komera gye mabegakaawo kakati eyo group nayo yali etuuke wa president direct. Fast forward president najja n'ayimba ani another rap. Do you want another rap? Yali 2016 I think 2016 President Museveni ba DJ bamukuŋŋaanya n'abakwata n'ayimba do you want another rap abana ne basanyuka. Group eddako y'abakamiliyoni eyimba tubonga naawe bakamiliyoni Baruna Basaha Bamayinja nga ayina kyategedde. President Museveni understanding a generational politics yensonga lwaki outliving abamu competing naye atuula n'ababala naga nti gwe Nampala nakusuubiza obuyinza. President Museveni atuuka okuyimba another rap Mbabazi yali amanyi bwe budde bwe naye nga Mbabazi akyasiba ttaayi nga Mbabazi atya n'okuzinga ku mikolo gy'essaati si bw'alina okulabika nga Museveni ayimba another rap n'agamba kanzire noonyeeyo ekitontome ekyewaffe ye reinventinga ekyo bakiyita reinvention. Kati bwe nalabye President Museveni ng'asinkana ba YouTubers ba TikTokers asinkana Kasuku namulabye mu governor ku lwokumeka ku lwokutaano ekiro asinkana ba Kasuku asinkana Tamale sibayinaako mutawaana mu industry yaabwe bagimanyi bagitegeera naye I am very sure nti abavuganya mwami Museveni ng'ogyeko Kyagulanyi teri yayinza kutuula n'abavubuka abo kati okujjako nga bagenda mu kalulu ne President Museveni atuula nabo emyaka 5 in advance. Why? Gino emizindaalo kwe tutudde naawe Nampala the reason oyina ono omwana wa kamera atutudde wano izo oyagala genda mu space eri radio TV newspaper tebikyayinako relevance nga tebigenze mu space eri digital. Digital space yabawamba. Nampala bwoba wasoma amawulire oyina gatekeeping biki oyina okusunsula mu mawulire gwe tokyali relevant. Omwana akwata akasimu oba kamera kati ennaku zino abawerako balina kamera olaba ne tripod ne kamera n'akwata content n'awemula n'azinamu amazina n'avuma n'akola ki n'ateekayo n'afuna following n'afuuka superstar ne sente n'afuna. Kati ye generation mwami Museveni gy'anoonya. Generation eyo erimu abaana okuva ku myaka 16 lwakuba abo boogera luzungu tebali bano mwami Museveni be yasinkanya abasinga nabo babaamu okuva ku 16 okutuuka ku myaka 4 bali awo. Mwami Museveni at 82
akimanyi nti bakibazo mu kalulu akaddako bayinza n'okuba nga tebajja kulonda either bali too cautious oba bali comfortable oba bali oba banyiivu byonna kati abo abavaako n'anoonya bali baimpressinga omwana oli okumulaba obulabi mu kifaananyi nti neekubisiza ne muzeeyi ekifaananyi period. Kati Mwami Museveni aba abamanyi talina banyumiza mboozi za 1986 Uganda yali luddawa era nalabye ensobi nga mukyala waagikola aga nti our budget was 5 billion bano tebagala kuwulira budget yali ki muzeeyi otutemera kuba nalabye omu ngaaga nti muzeeyi oluseke kyembadde ngenda okugamba nti byonna opita obinnyonnyodde ebyo kituufu muzeeyi abala n'abala nti kati wano abavubuka nina okubayingiramu babeeremu naye abavubuka bano muzeeyi bw'atulwa nabo ne babeera nga bakozesa n'olulimi lwolwo olwa jazz with jajja bazzeeyo nti kubanga bamwagala oba bamwagalako sente. Ekisooka nti bw'oba oyagala abantu abayinza okukozinga real change tojja mu myaka gyange ogenda mu bavubuka nga talina kyafiirwa talowooza mbu ate nina abaana bange mbalese ntya tatya baana tatya kayumba tatya kamotoka tatya insurance business bajja kunkuba emisolo ngitaddemu ki they have nothing to lose. Kategori ezo ziri bbiri emu eri Namuwongo Bwayise Katwe Kaleerwe Angola Kimombasa Munkere wali Kwentebe Road abo bonna tebalina kye bafiirwa and their next move balinze omuntu abapushinga bajja kwekalakasa basobola okubba basobola obutakulonda abasinga obungi batambula n'ekyagulanyi abaddako bava kusoma unfortunately oba fortunately UPE USE zezimu kuzi creating the Museveni frustration esinga obunene abaana basomyeko bamaze senior 4 bamaze senior 6 ne bafunayo ka institute Ndawusi School of Communication nemuwaayo certificate ne bagenda ewa Namakajjo n'abawaayo aka diploma wano kodi Kampala Buganda Royal nekuwaayo diploma Kawenja n'akuwaayo certificate bonna abo creatingira Museveni problem finally because avaayo aina certificate agikuba mu file okunoonya ki mulimu emirimu tegiriiwo kakati abo bonna potential opposition eri Museveni. So what do? You go into the digital space webalaze gyotaba employing kubanga Nampala bwa creating content ku YouTube nga amuteekayo. For me to understand how it works naina kujja wano mu studio ya production mbuuze waliwo omulenzi yakolanga ku Hot 100 simujjukira linnya Janero nga mbuuza wadda final channel kati gwokola ki nansekerera naga nti kati gwolaba ebyo byoyogera awo ku radio tie nojene ewaffe teweetaaga byogerera sawa oyogerayo bya ddakiika 10 ng'oteekayo tyawo waliwo sendikonze muzijjawa nga bw'oteekayo ne bakugoberera simanyi n'ofuna otya Mwami Museveni naye baakimubalidde ne bamugamba abo abaana bagenda ku breaking away bagenda kufuuka independent bagenda kubeera nga si abacontrollinga but the narrative etambula omukadde atudde ku kibaala Nampala nina abakadde b'emmanyi bali ku Gaba Road bayinza n'okuba bakuwuliriza kaakati batuula ku kibaala kyabwe ne batandikawo okukeberaani YouTube TikTok buli dakiika ne bakebera video emu eggwako ne bafuna endala all their information tekyava ku gataliiko nfuufu tekyava ku kawungeezi eva wali ku TikTok oba ya bulimba oba yaki. So you need to own that narrative. And how do you own it? You don't write a strategy. You invest 2 billion shillings mu Kasuku, Nampala, ani buli omu muweeyo million 10. Sente ezo abaana abo tebagenda zi investinga. Agenda gulayo ekimotoka ekinene.
ayite ku kkubo banne bakuba enduulu. Mwami Museveni yaziwa abayimbi, and people don't think that Museveni mulalu. Bwaziwa Eddie Kenzo, naziwa Babikulu, naziwani ne mutandika okuyomba mwekka. Gundi yatubba, gundi yakola bwoti. In terms of influence, he has penetrated that generation. Banga tono nga baddayo ng'abongerayo nga bafuuka dependent, nga tebakyalina gye balaga abalala, be balina narrative, nga narrative bagipushinga mu bantu. President Museveni akola ne ono mkyala akola mu office ye Kyambugani Namyalo. How many public officers would hire Namyalo? Full figure. Lwaki tokozesa Senkubuge? Lwaki tokozesa Senkubuge? Kubanga ayawukanako ate kwabo yadde yesu abadde mu theatre. Kubanga Senkubuge agenda kufunamu ekigambo awo siyitawo. Ne generations za njawulo nze kyesisobola kuwogera oli ajja kikubawo nga bw'ayagala ajja kikugamba. Ate abaana abo ekirungi kyabwe olwaleero bw'omunyiiza ng'aweta ng'agenda wali ng'akulangira ebirala. Kakati abo Mwami Museveni abeetaaga kubanga bw'ate abakwate, and they need to be very thankful of Bobi Wine. Nagwe nawulidde nga avaayaga nti kyamazima tufunye sente tuzifunye mu time ya Bobi Wine, waliwo yakikiriza ekyo. Nina gwe nagamba muganda wange omu ku ezo group kitaawe naye nange mukadde wange mu ngeri emu naga nti omuvubuka oyo akoze sente agaggawalidde ddala. Lwaki? Lwakubeera nti munne gwe baali bavuganya naye yagenda sayidi eri Mwami Museveni bamukwata ne bamuteeka wano. Kati sente azikoze because of the art industry. Now, have you invested in the art industry? Abaana abo bagala ki? Bagala protection in terms of copyright and content. Bagala ku making sure nti data ali affordable and accessible. Bagala kumanya nti omusolo oguva ku data nagwo guli affordable. Ebyo si byo bakoledde. Era si bye baasabye. Bagenze ekisozi teriyo yayogedde ku musolo ku data. Ku musolo gundi oyo Kasukulu basooka baba amusinkana mu State House President yakiraisinga. But this time si ye byababaddeko. Kati Nyombi Temba ali luddawa. Mwami Museveni asinkana ba content creators. Nyombi Temba ali luddawa. Ali mu UCC ye. Because Nyombi Tembo full figure atudde ne Mwami Museveni amukwata ku kibegabega gwoyina baani wagaa nti oyo namugoba kuki ku TV ku radio ku TV namubaninga. So what is the statement to you nga gwe chief executive wa UCC? Toyina kyoyogera tono muntu wa musajja era enkeera yabadde azzeeyo okukola. So can Nyombi Tembo regulate this team? Ata yazeeyo kolanga ne certificate kuba namulabyawo mbuyo omu kuba afunye certificate mu mawulire. Can Nyombi Tembo regulate this team anymore? Biki bye boogera dirwe babyogera bajja kulaba mu adult content, bajja kulaba muwala w'omukulu because baddeyo bamulaba omukulu. Tembo okufuna president kiyinza omutwalira emyezi 6 bw'aba amufunye. Kati Kasuku alina speed dayo amanyawo okulaga n'atuuka. Kati oyo asinga Tembo okubeera okumpi ne muzeeyi in the current times, at least emyaka 2 egiddako Kasuku ajja kuba w'amaanyi. Era bw'obeera university Kampala kati tonoonya Nampala agenda kukolera ki? Togenda kunoonya investment authority. Ogenda mu Kibaala Kasuku gy'anaabeera ng'omugamba nti omanyi nti mbadde njagala kuntuusa wa Natasha. He will deliver you. He will charge you a rent. Ye tajja kubeera mu bino bya luzungu bajja kundaba njagala shares mu company njagala ajja kusaba rent ndi nze bwe nkutuuse wa Natasha ng'ontemera bwe biti by'onooyogera oba bituufu oba bituufu ye ng'akuta. Because that's how the youth will work. But they will feel very powerful. But abavuganya Mwami Museveni balina okuapinga game. Kubanga Kyagulanyi kati bano basembeza bagenze wa Museveni. Then what?
bali abavubuka b'omu ghetto bwe baasembera muganda wange eddamulira n'abawamba bagiyitaani ghetto youth structure kati tokyayina wali bakubi ba bikonde woolaga Nampala ng'abasatu ku bo tebakolera CI bonna yabawamba kati tokyali sure akuuma ku geti ewuwo toli sure nti takolera ddamulira yabawamba kati eyo structure gyakoma okugiwamba yakooye. So what happens? But also abakola ne Mwami Museveni, that's an indication that Mwami Museveni atandise campaign eyo ekisanya ekirala. Yes. Akomawo. Do you doubt that? Do you doubt that? Nawe oyagala kubeera nga mukadde wange Bidandi mu 2021 eyaga nti omusajja tayinza kudda. Bidandi we yayogera obudde bwali bukyali nnyo yali akedde nnyo. Naye kati wano factors ziri nnyingi zisobola kwogera. Mwami Mbabazi mu 2005 yaga nti omusajja agenda kudda mu 2006 ne 11 tajja kudda. Yadda n'akomawo. Mbabazi mpaka lwe yabeera frustrated n'afuluma mu 2016. Gilbert baali baseka Bukenya. Natuula naye nankakasa bamugambye ayambale. Bwakomawo aba alina emyaka emeka? Egiri official kati alina 82. Abatana bakuba ajja kuba mu 87. Wambadde ngenda kubuuza nti wenayo president ow'ekyenda gw'omanyi? Yaliwo. Ali mu West Africa. Afugira France. Ogambye afugira France. Afugira France. Ne Mwami Museveni actually. Asobola nayo ganda afugira kawalala. Asobola okugenda mu holiday. Ensi n'agirekera because President Museveni right now runs us as a co-presidency. You see, mwenna abatunuulira ebifaananyi by'ekisozi. One of the big things you should look at is go back and look at pictures. Tony Owana ne Batcat Koza. By ebifaananyi bya Mwami Museveni nga addressing a press conference. Mwami Museveni in the early 80s ya addressing a press conference buli lwe yakomangawo ku airport. Nga aja addressing nani. Nga bw'abeera wali ajja kubeera ne Rugunda bwe yali Minister wa Information, abeera ne Kiza Besigye yalinga ne Kateegaya ng'ate babeera eri Besigye abeera MC. Ono n'ayogera in his space alone because the presidency was not shared. President Museveni owaleero asharinga nani bw'atuula okwogera n'abavubuka wano watuula abeera n'omuzindaalo ne maama n'abeera n'omuzindaalo. They are addressed at par. They are addressed at par. Ebeera co-presidency, si deputy president. Naye bw'obanga ovuddeawo president bw'oba omunoonyeza n'akulema, you can get a decision in Gulu. And it will. Gulu akyaliyo mpulira nakusuna alikapira. Alina munkekera. Whichever, you will get a decision and it will be executed. For sure. Kituufu. Abantu so co-presidency kati eyo tuli kubasatu tekola ku muntu omu. So basobola n'okubanga waliwo bataano bamukaaga. Kati awo ne tuva ku basatu ne tugenda ku wookuna. Twitter. Omukulu ali ku X general bw'agamba bali omunsi amugamba atya omanyifu abasoma Bible mu Genesis mulimu katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Let us create man in our own image. Us. Our. Katonda oli ayogera tayogerera mu singular. Ffe. Kati mu lulimi oluzungu nga beeyazika mu Lulatini balina kye bayita magisterium pluralis oba rex pluralis. Aba kabaka bw'oba owuliriza katugeze kabaka wa Buganda bw'agenda okwogera taga nti ngenda kukola bwe nti tujja tusiimye twebaza. It is we. Eyo component ya royalty. Mwami Museveni kati mutabani waga nti gwe tujja kugoba. Sinja kugoba kubanja kitegeeza nakiutwala. Ne tujja kitegeeza bwe tunaatuula gwe twakugobye
gwe otafiira olina ebizibu ne taata wange era totwepankako totu. So Mwami Museveni aina that co-presidency. So story endala gye njagala okunyumya naye bagenda kumbuuza nabimanya nti ebyo mu kabineeti ekyo kankiri kati ekyo kale mu kukireka ng'okirese. Awuliriza Lubogola Simba, Nampala Yusufu mu lutindo. Nina omugenyi wange Peter Kibazo gwe ndi naye annyonnyola ensonga ezo. Embooko bwe binaatuuka ojja kuba wekka. Ate omugenyi abinnyonnyola ekirungi awa ne examples ze. Mu kubeera nti twogera ku nsonga ya president okubeera nti abasisinkana abantu ab'enjawulo gwe yakateekako asimbayo. Eri agambye eddungu e London nti sebo bwe bayita ba artisti Nombitembo bandi muyise naye yali Wandere nga tazina mazina ye Sinandere no yoka nze ate namulabako ne mu Superstars yo group yali ekulemberwawo na Ndawulali awo nasinga omulabira ennyo nawo nga agira n'agira ku stage awo Riverside oba okyagijjukira yali Continental. So tubaye twogera ku nsonga nti President asisinkanya abantu ab'enjawulo naye ne tuba nga tusibidde ku ba YouTube aba TikTokers. Peter byabadde agezaako kubanga akubuulira nti President aba abaze n'akuwa ekyokulabirako bali yali ayinamu bano ba informal sector deni na bano. So kale kitegeeza nti ye abaze n'agamba nti nina kubeera nga nkwata mbe nga ngenda mu bano be balina okuba nga bantambuliza ekintu. Kali ako okuba nti babala akasente bano abalenzi abasinga bamu bamaliza ne basala ne badda gye baba bazze lwakuba nti ndowooza oyinza okuba nga weebuza n'oganda ye akadde bano akasente baba bakafunye akabawadde n'abayimbi akabawadde abategesi b'ebivulo akabawadde. Omu najja n'akubuuza nti naye sente ezo nga ziba nnyingi tezaaliyambyeko ate ku bintu ebirala. Bw'okwata obuwumbi 10 n'oba nga obuwadde ba promota n'okwata obuwumbi 5 n'oba nga obuwadde ba YouTuber. Ezo sente eddwaliro wano e Uganda lyoyinza okugamba nti liri moderate. Peter liyinza kuba nga ligenzemu obuwumbi bumeka oba nze mbiraba obubi? Obuwumbi 5 ku Uganda is actually very little money. Very little money. Uganda e Kampala oba oyogera ku Uganda? Fenna omanyi kino nkyavoidinga nnyo abantu banyiiga mangu ng'obagambye sente ze batayina nti ntono. Oliba omugamba sente z'atayina n'omugamba ntono akunyiigira nampuliriza nange siziyina. Tofaayo tuli mu kisero kyekimu n'obuwumbi 5 butono. Singa president akwata obuwumbi obwo 5 ng'ayagala bukola mu project actually developing abavubuka tebuyina impact at all. Therefore chokola sente zino ezandyetaaze planning ezetaga development concept because nebo zimbe eddwaliro lya buwumbi 5 Nampala kitegeeza nti lyetaaga staffing lyetaaga equipment lyetaaga abantu annually olina okusigala ng'oliwa buli mwaka olina oddiwa abakozi obasasule okoleki naye bwe mpa Nampala milioni 10 Nampala agenda kuntenda ku kyalo omusajja yampa ssente Nampala sisigaza feeding concept kati kino kikyamu. I keep saying and I repeat, one concept ya sako mfu sako kubanga era nabo benyiraga balina sako exactly twata cooperative movement. Cooperative yali egamba nti Nampala atunda emiyembe nga interest yaffe ya miyembe. Nina abakyala mbamanyi bayitawo Walusubi n'Amawojjolo newa baali batunda kamulali kamulali obwo obutono obwa green nga eriyo omwami yavanga Netherlands n'abawo obubox nga akabox kali baakabala nti buli kabox kagenda mu 500 grams n'abakolera cold room nga bonna kati abawe ebyokukozesa because bonna ekyokukozesa kye beetaaga kyekimu beetaaga ebbomba efaanana bweti
beetaaga eddagala erifaanana bwebiti ne bweriti n'obagabira ne badevelopinga industry yaabwe nga buli omu alaba munne nampala bannange Kamulali woowo wange yayengedde kino yakoze bw'ati tuyite omusawo bw'ajja atulaba ffenna akola ki ne bapaakinga ne batunda. It kept growing naye omanyi tetulina bugumiikiriza along the way. Kamulali ndooza internationally yagwa ebbeeyi n'asala gwe baali babagulako emitwalo 3 akabokisi $1 meka by then ndooza zaalinga $10 akabokisi nga bakagula emitwalo 3 lwezeesala ne zikka ku gumu nga n'ekintu baga nti ffe tumuvuddemu batubba naye abo it was a cooperative etegeera kyekolera awamu naye gw'oddidde owa chapati omugase n'owa kasooli omugase n'atunda kaseti tezikyaliyo bano abatunda CD flash obagambye nti mubeere musaako wamu ekoleki nampala abantu babawa ssente ekigaana abantu okusasula ssente za PDM because mbadde ngenda kubuuza bw'obanga owa PDM omuntu omu omukwatira akakadde kamu okutte bano bali abantu nga 30 bajja kusingawo n'obawa biliyoni 10 oba kale 5 naye waliwo n'aba promoters zazaabawa naye ng'owa PDM omuwa akakadde kamu omuntu omu ekisooka PDM in itself the way it is conceived naye onkyamu kubanga okuwa omuntu cash I don't believe in cash nampala omukyalo oli gwe bawa PDM owa cash ali embaale alina omwana alina okuregisteringa senior 4 tisobola kuzitereka ng'omwana wange registration ya sente meka kati abamu kisinziira kubanga abo bakugamba 216 naawe mubasaba 4 kakati omukyala alina omwana gwayagala akole senior 4 nga baagala emitwalo 25 nga bamuwadde akakadde ka PDM bw'amala okuwaayo 25 ega registration essomero limugamba bw'otasasula fees takomawo nawe n'okwata 4 katuge oba 2 kitegeeza nti emitwalo 45 kuze wamuwadde okuinvestinga zigenze olwo that is yafuna akakadde naye waliwo okubanga boogera kakadde naye waliwo yazitekekyolako 2 administrator kati so is that money going to make money tezisobola abantu bazitunulira nga kasiimo yensonga lwaki tubadde n'entandikwa tubadde ne bakiyita entandikwa eyakisamba tuzze busukyusa emyoga byonna abannamawulire by the way oyinza okubeera unfair ku ba bloggers abasinkanye mwami Museveni bannamawulire wano muganda wange Joshua Kyalimpa yabakuŋŋaanya n'abatwala ewa mwami Museveni ne basinkana mwami Museveni saako y'abamawulire at that time ne bagiwa 3 billion shillings. I don't know whether the money came. I don't know whether the money came. That is a different story. Ne babawaayo ne sente bagule plot bagigula wano yeye Kawempe oba Kisaasi Kawempe awo gye bagigula gyeri si muno honorable Kazibwe yeyo jeri nenga gundi yalimu mugana nge Joshua Kyalimpa ndozo naja na finalize bafuna ate ne bagitunda simanyire mulala n'abawamu meka ezaki kati abamawulire nze ndi wa mawulire waliyo impact ewa Kibazo waliyo impact ewa Kakande waliyo impact ewa Emma Okela but waliwo ekifaananyi ekigamba nti abamawulire so those are wrong interventions. Those are populist interventions. Name politics, and I want to be clear, in terms of politics, Mwami Museveni is a chess player. Ye amaze era kati byenjogera eri abayomba kakati mwe abaana bafunye sente zaabwe mwe kibalumirawa abaana abo bafuna sente naye abamu bamalirizanga channel zaabwe kubanga ebiseera ebimu bw'oba olaba actually nabadde ndaba n'okola gundi eyo ngeri live nga ku gundi zaabwe zennyini kwe kuli abali mu kubavuma nga babavuma there and then waliwo benali manyi nga tebanaba kubanga basala kugamba nti baze side eyo nga following yaabwe yali nnene ng'olwaleero following yaabwe ntono buli gy'obeera ne ba followers abangi abasubscribing abalaba ebintu byo akasente nabo gye bakoma okubanga bakafuna
kakitegeeza nti bw'oba osala okudda yonna gy'oba ogenze oba olina okwegendereza ebintu bingi awamu okubwa emiggo awamu okubeera ng'akasente nako keesala k'obadde ofuna nfunyewo ez'amangu mmere ya leero ogenda n'ezo ebirala biri kusanga mwe kati aba planning long term abakola ki bebalala naye bali omwana yesortings at the individual's level as an individual nkugambye billion 5 ntono nnyo for the country at an individual level Nampala kibazo gwe bawadde million 10 bamuwadde sente nyingi as an individual kibazo bw'oba tomumanyi owadde kyakulabirako omuwadde sente nyingi naye bw'okwata 5 is not big for the country but it rents. This is rent. Mwami Museveni yasasudde rent ku social media finished okusinkana abo gwolooza ni Mwami Museveni yabadde ayagala kusinkana ba bloggers on any day. Mwami Museveni mbadde nzija wano leero ng'asibye Jinja Road okuva Kampala Road okutuuka e Nakawa ng'oluguudo lusibe side zombi aziyitako ogu so yabapangisiza n'abanyweza abo kati babe aziyitako ogu kati Mwami Museveni ayagala okuyita ku main road yekka nga tali interfered with bw'omusanga alina eno group all he's doing is paying rent. I am sure bwe yazeeyo yanabye na G. So Peter kyogezaako gamba bano yabapangisiza finished wofulumira ennyumba ye wofulumira ennyumba kankomewo gwe yakateekako wetusanze tuli ku nsonga ya mukulembeze w'eggwanga ku bantu ab'enjawulo bazaasisinkana boyinza ogamba nti abo abayivu ennyo bakilasi eri ba VIP so ng'ate era mwabasisinkaniramu n'abalala gwe boyinza ogamba nti abo ba TikTok abo tebalina amakulu abo ba YouTube abo tebalina bakazanyirizi n'obayita bwotyo basembye okusinkana n'abanga abawadde akasente akawererako ddala betutambuliddeko wali we tuvudde nga tunaba kubeera nga tugenda mu kukola sente dakika ziri 12 esigaddeyo okwera essaawa 2 lutindo lwoliko Peter we tugendedde nga obadde okoonye ku nsonga y'okuba nti bano bonna baba bapangisa yadde waliwo abaganya okuba nga bagenda okubeera nga bapangisibwa Mwami Museveni. Well, ekyo kisoboka tubadde mu break wawo omushana ngambye nti mwe mugamba abaana naye mwe ab'amawulire mwe mwasookayo ne basonjola abamu ada alina amannya gamenya and abantu banjawulo n'emyaka gireeta ebyenjawulo eri abakaddiwa ne baguba n'agamba yali ani ndooza Muwanga Kivumbi yabadde atera okukozesa ekigambo ekyo nti oyo yatawakkala yakkiriza eno y'embeera ye nakkiriza naga nti kyamaanyi ki kyengenda okufuna ekisinga wano n'emyaka gyange gigenze nebeerayo nange ng'anoonya opportunity ya breaking in n'atafuna naye mu break eriyo omulala nkubidde mukwano gwange agambye nti naye n'abaana abo muboogerera mugenda kubakozingira ebizibu kati olwaleero Nampala nti wakati wa biliyoni 5 ne biliyoni 8 tezigenda kujja mugenda kutuuka nga tezajja ezimu ezisinga obungi zijja sometimes sina ezisinga obungi zijjako but also ne system echarginga rent tubadde twogera rental state ebeera nzibu omukulu abasasula kuba renting ku rentinga support eriyo kibaza ali mu system naye acharginga rent agandi nze sijja kutuuka wa mukulu kumpa kawumbi ne Nampala ono gwe bakawadde nina omulinda wano bwe mba ngenda ku releasing Nampala nkolera endagaano nti onguzizza ettaka nange nkuwenga onkoze eki onzirizza bw'otogira nga tugamba system tennafuna sente tennakola ki kati enezitatuuka nazo nyingi kuba omukulu akola ebisuubizo bingi agenda okubikola okujjako zaagabye cash
ngeri ezitakoze eki ezitavuddeeyo kati eyo yonna process abaana bayinza okubanga abamu genuinely bafunayoko abalala tebazifunye then n'ogenda ne weeyubula n'onoonya waawalala. President Museveni si mwangu nnyo because this is an interesting phenomenon. Mwami Museveni ali lwakitula asinkana bablogger n'abawe essaawa 3 eri omwami omu munnabyabufuzi wakati wa Kampala ne Masaka yasinkana mwami Museveni ne baddamu ne bamuwa appointment jangu omulabe oyo nalina okubeera naye wano ne tuteesa nti sawa mmeka nti weziwereremu ng'oli ku lutindo kikale naga naye nina appointment ku sawa 2 ngenda kulaba omusajja nze na traininga mu Lugambo mewoza bo tebamutegedde abawuliriza simanyi namala emyaka kubanga balanga wano abanajja nani atajja ku olwo. Namala emyaka 3 emakerere nga nsoma ekintu kimu Lugambo naye nange bwe bangamba Olugambo sirwegaana nakulusunsu gwe mulimu bakusasula n'okusasula kakati kubiri nanga nti musajja nina appointment naye kubiri kitundu bwonkubira ng'essimu evuddeko nga mulabi konze kale kunya ne muteekamu akasimu mmanye ebibadde mu meeting owaye omusajja tannatuuka sinnamulaba naye nze ndi ku layini nze nambeemu ku 8 muganange musajja sinnamulaba essimu eyinza okuggwako omuliro naye ng'ono Nampala babadde bamwetaaga nnyo mpaka ssaawa 8 ku 10 nga tannamulaba ku 12 ne banga gwe nambeemu ku appointment ku 2 kitundu ez'ekiro ajja kukulaba konze oba essaawa yali asomye enkyamu eventually yamulaba ku ssaawa 5 ez'ekiro nga nokoowa kwegamba akukakkanya emmere gyeri ate pita omuntu oba ogenze kulya mmere yaŋŋamba emmere ebeerawo gwe gwali omulundi gw'ogusooka ogendayo simanyi awo otidde kugira naye kyembadde nkulaga nti ono bwe mutunulira singa mbadde mbateeka ku minzaali ne babloga ono nandirowoozeza nti eyiye yandibadde express meeting byayogera biri organized biri bitya biri bibye biri organized naye bali formal sector gyoyogedde kati ye abalanga bano be bakola babloga be baliwo ba tiktoka be baliwo ono talina kyaŋŋamba sinakindi ayinza okubeera nga takyakomandinga gy'abaddaali kati oyo ye mwami Museveni gwe tulina okustadinga. Mwami Museveni atawa amanya Mushega Budde atanoonya luzindana atanoonya otafiire message agimuweerereza ku church naga nti bwe mufuna mu congregation ya church nga mugambako nga message emutuukako awa ba bloggers essaawa 3 nga atudde nabo n'abawuliriza n'amaliriza gwe Nampala nojja n'omunoonya okumala omwezi. Nalina wano investor mu China gwe mmanyi yanoonya President Museveni okumala omwaka n'aflyinga personal jet n'ajja wano n'addayo nga tamulabye tayagala gabase okutuusa lwe bamugamba omusajja sijja mwogera linnya naye omumanyi yali mu nsi ya mupiira ne bamugamba nti oyo bw'omulaba oyo tie ajja kutuusa naga nti kati nze ndabye abasinga wano ndabye ba minisita n'omusajja n'aguma n'aga nti okay Nampala namugamba ti naye nange wo nina kyenjagalayo yono dira yamugamba nti wo nange nina kyenjagalayo njagala bino ne bino ne bino bw'oba ononsuubiza nange nkudiriko omusajja ebyo byangu bw'oba bino byoyagala nti nze ntuusa era yamutuusa. Dira yafuna appointment wiiki eyo oli n'aflyinga in okuva eri najja. Kati mwami Museveni adiringa ne deal ono n'atadiringa na formal structure
kandi bagamba mbu abamatayi bano balina we batuuka obalaba byebireetedde ne aba bizinensi bano nange nasibye ttayi genda kituufu naye bagamba abamatayi era waliwo naye abadde aŋŋamba nti era yabadde akomplaininga ku lusisinkano lwa pulezidenti olwo ne ba bloggers agamba nti ndi omu ku abo abaali batutte proposal zange waliwo omukyala erinnya ndyerabidde oyo omukyala so yabaddemu mu tiimu eyo naye nga be bamu ku bali okumpi ne muzeeyi proposals ez'amagezi oli bw'ati bwe yakyogedde zizze ku meeza azirese wabula alumbye bano ab'oluzungu lwabwe olwogattirira bino ebyamagezi abirese well bayinza okuba nga nabo ebyabwe byamagezi nga lwakuba tebiri bubeezi mu luzungu omanyi nze group ngimanyimu abantu babiri bokka Kasuku namulabye mu governor namulabye ne mukwano gwange Sendi abwe batera Sendi muganda wa Kibuuka bwe namulabye era nanga nti yoyo nanga nti oyo Kasukonze oyo ono oyo namulabye mbadde simumanyi naye namulabye nenga nti oyo ono tewamutegeeranga butegezi yali tanagejja we yabeereranga wano oyo ono nti okubiri mutabani wange ye mutabani wange mumanyi wa mirundi tamale mirundi kuba mutabani wange kakati yennyini oli si ono era yali wano otegeeza mutabani wa Tamale yennyini Tamale mirundi junior uyu mumanyi kati abo be nabadde manyi eri group endala nade manyi ne muwala wa Museveni mumanyi oyo nti alabika ye coordinator wacho era batubalako president abadde tuwezezza bana bako president ne suddenly ne Natasha asembera kuba ali mu baita bajenizi yayita odda waliwo omuntu alemerera kupita waliwo alemerako n'agamba kati mukwano gwo Sendi gwova okwogera omuteekawa Sendi eyo omuteekawa mukulu wange anti naye omuteekawa w'omuteeka mu bajenizi mwali talimu anti byakola waliwo okubeera nga Sendi is not even a millennial waliwo okubanga emyaka yagirawo anti naye yabalemeramu byakola oba wa generation X ayinza okuba na baby boomer Sendi ayinza okuba baby boomer naye never mind ojja kunvumisa abasajja oba onokwawula n'emikwano gyo ojja kunvumisa abasajja naye wabadde oyogera co-presidency Natasha is climbing up kati essaawa eno bwe mba okusinkana in fact oyo wa mugaso nnyo Natasha bwe mba noonya mukwano gwange Ruth Nankabirwa nayo Nankabirwa olina w'omunoonyeza ewalala era simu okuba tayinza na Jimmy ngamba bwe mba mbadde noonya Ruth Nankabirwa kuntuusa njagala Nankabirwa oba Natasha omuwala wange ankubidde simu ng'atonyumiza bali abana kubanga ewaffe mu ekereziya it is a trinity busatu mu omu wano twagenza okubala nga trinity tugiyitamu erimu taata erimu maama erimu genero kapeke erimu genero embuya tuba tuwezeza bana kati noona ayinza okugjayo omutwe naye n'atuuka ku mmeeza so I am interested in understanding this Museveni n'abamusoma balitubuulira that will make a member of parliament a minister wait for a day or two okumulaba. That will make it very hard for an investor to come to the point that an investor will pay rent. Kubanga eri rental state erimu level nyingi eriyo gwe bakwata njagala kusiibula omugenyi wange lubadde lutindo Peter Kibaza wabadde mugenyi ne Nampala Yusufu mukkirize tube nga tugenda mu mawulire n'olunaku olw'enkya gye luli.